Zabbuli ey'ensanvu Ayi Katonda, kiki ekyatusuuza ennaku zonna? Kiki ekinyoosa obusungu bwe eri endiga ez'ettale lyo? Ojjukire ekibiina kyo kye wagula edda, kye wanunula okuba ekika eky'obusika bwo n'olusozi Sayuuni lwe watuulangamu. Oyimuse ebigere byo ogende mu bifulukwa ebitavaawo, obubi bwonna omulabe bwe yakola mu watukuvu. Abalabe bo bawulugumye wakati mu kibiina kyo, basimbye ebbendera zaabwe okuba obubonero. Bafaananye ng'abantu abayimusa embazzi okutema ekisaka eky'omu kibira. Ne kaakano bamenyaamenya emirimu gyawo gyonna, emyole n'embazzi n'ennyondo. Bookezza omuliro awatukuvu wo, banyoomye ennyumba ey'erinnya lyo ne bagisuula wansi. Boogedde mu mitima gyabwe nti tubazikiririze ddala bonna bonna. Bookerezza ddala amakuŋŋaaniro gonna aga Katonda mu nsi. Tetukyalaba bubonero bwaffe, tewakyali nnabbi n'omu, so temuli n'omu mu ffe ategeera ebyo gye birituusa okubaawo. Ayi Katonda, omulaba alituusaawo okuvuma, akukyawa alivvoola erinnya ly'emirembe gyonna. Kiki ekikuddiriza omukono ogwo ogwa ddyo, ogugye mu kifuba kyo obazikirize? Naye Katonda ye kabaka wange edda n'edda lyonna, aleeta obulokozi wakati mu nsi. Wayawula ennyanja n'amaanyi go, wamenya emitwe gy'ensolo mu mazzi, wamenyaamenya emitwe gya lukwata, wamuwa okuba emmere y'abo abatuula mu ddungu. Wasalamu ensulo n'omukka, wakaza emigga eminene. Emisana gijjo era n'ekiro kikyo, wakola omusana n'enjuba. Wateekawo ensalo zonna ez'ensi, wakola ekyeya n'eddumbi. Ojjukire kino ng'abalabe bavumye, Ayi Mukama, era ng'eggwanga essirusiru liboggoledde erinnya lyo. Nkwegayiridde, towaayo emmeeme y'ejjiba lyo eri ensolo. Teweerabira bulamu obw'abaavu bo ennaku zonna. Ojjukire endagaano, kubanga ebifo eby'enzikiza eby'ensi bijjudde ennyumba ez'ettima. Ajoogebwa alemenga okudda ng'akwatiddwa ensonyi, nkwegayiridde, abaavu n'abanafu batenderezenga erinnya lyo. Golokoka, Ayi Katonda, weewolereze ensonga yo. Ojjukire omusirusiru bw'azibye obudde okukuvuma. Teweerabira eddoboozi ly'abalabe bo, oluyoogaano lw'abo abakugolokokerako lulinnya bulijjo.